ebintu byoteekwa okubalira mu bulamu bwo bwe biba tebizze twebaza Katonda. Kwe kulwala, kwe kubulwa ssente, kubulwa emirimu. Bwe biba tebizze twebaza Katonda, bwe biba bizze olina omubeezi. Oba ogenda sigala bw'omu nga wawasa. Kati tuli mu kutesitinga kulaba embala zino azirina. Agambye atya Katonda. Kati zino embala zonna za muntu atya Katonda. Bayibuli eyogedde ku kindness. Omukyala ono owuliriza ebigambo byayogera ng'olesa emboozi. Oba mugambe njagala kukwata nno, njagala funayoko ku ssente emitwalo nga 5 ngende nyambeko ku bantu, mpeko ku bantu emulaga eyo, oba ngende mpe ku basibe ebintu owulire byagamba. Is she a kind person? Musumba omukazi atayamba aleeta obwavu mu nju, aleeta ekikolimo mu nju, kubanga ne Katonda agamba ayamba omunaku amuwoze. Naye mu Bayibuli tulaba omukyala gwe bayita Tabitha, ekyamuweesa omukisa gw'okuzuukira gwali mukono muyambi. Omukazi aggalira abagenyi mubi. Nze saagala bantu, ze saagala muntu yenna yenna malayika mwe zijjira. Kati ono omukazi alina omukisa gwaggalira kubanga si wa kisa. Omukyala avuma buli omu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.